emyezi ebiri ng'ennyonyi ya Uganda Airlines flight QU775 tennafuna kabenje ku kisaawe ki Romfield kino yali kyejje yeekebejjebwe mu ggwanga lya America. Ennyonyi eno eyali yakakolera emyaka 20 nga ya kika ki Boeing 707 yali yafuna obuzibu mu kukendeeza ku musinde gw'eddoboozi erigivaamu era nga kino kyakanikibwa bulungi ku bukadde bwa dola za America 3 ez'ebiseera ebyo. Now the only problem comes when it becomes old, just like a car. The maintenance costs keep going up. Until you find it is not economically operable. We have an aircraft which I flown. Up to date is there. It's C-130 aircraft. It's over 50 years. But the maintenance cost is what will stop you. Otherwise, you operate. The years are not an issue. Abasaabaze abasingako okuviira ddala ku Gatwick Airport mu London baali basuubuzi bannayuganda bepo n'abantu abaali bava mu kwewummuzaako n'okulya ku ze beekoledde. Ennyonyi ng'etomedde ebizimbe bibiri, ekitundu kya wansi n'ekiwawaatiro kya ddyo byagwa mmotoka we zisimba era eziwerako ne zikwata omuliro. Abasaabaze abamu yagenda ebawandagaza n'ebasammula ebweru. Ekitundu kya waggulu omutuula abasaabaze kyekkata ku luguudo mwasanjala ate ne kitagala nga kidda ku ludda lw'ekisaawe okutuusa lwe kyabebejjukamu bibiri. Wano abasaabaze abasinga we baafunira oluwendo oludduka ekibambulira ng'ennyonyi yonna tennakwata muliro kuggwaawo. Abantu 28 bo baafa mbagirawo, 3 baakutukira mu ddwaliro mu kibuga Roma olw'emibiri gyabwe okwokyebwa ekisusse. Frank Walusimbi nga musajja addukanya bizinesi y'amayumba mu bitundu by'Entebbe. Mu kiseera ekyo yalina emyaka 17 gyokka, kitaawe nga ye yali abonga ennyonyi eno Captain Stephen Walusimbi we yafiira. Captain Walusimbi yafa alina emyaka 43. Yali mwami nga ayagala nnyo abantu, nga ayagala nnyo obumu mu famire, ate nga ayagala nnyo omulimu gwe, nga ayagala nnyo n'enkulaakulana, kubanga na wano we tuli yalimanga wanywa enanaasi. Walusimbi yali asoma siniya yakuna ku City High School era nga kaali kaseera ng'alindirira kutuula bigezo bye ebyakamalirizo ebyali eby'okukolebwa mu bbanga lya sabbiiti 3 zokka. Family yalina okulinda okusukka wiiki nnamba omulambo gwa Captain Walusimbi okuzzibwa okwaboobwe. I think it was Radio Uganda, yali Radio Uganda. Kati netandika okwebuuza oba ddala mulamu oba eventually netandika okusaba Katonda n'okulaba nti tufuna omubiri. Mukama n'abawa kisa. Mbiri netu bwaleeta emirambo nga yali mulamba. Ng'abayiggira ekyokulya azaaye obulamu bwatandika okukyuka. Naddala mu ngeri ya kugamba nti okutambulira mu nnyonyi twalina obwesige bungi mu ye nga bwe tuba tutambula tuba confident nti ye bw'aba avuga tumanya tuli safe. Kale kyatutokyalinga mu ngeri ya kyatawana nnyo mu bwongo n'ekyo kati kyatuvaako era tulina emirembe mu ekyo. Felicity Oleru yali omu ku baweereza ku nnyonyi abaafiira mu kabenje. Mu biseera ebyo muwala we Sharon Aliko yali mu siniya esooka ku Namasagali College. Mommy was a very loving and hardworking woman. She was working a lot. She used to work on Christmas Day, Easter Day. So we were always lucky to have her around during holiday times. So the last time I saw my mom was when she dropped my elder sister Doris at school in Namasagali. I remember when she was leaving and I think she had given me pocket money and I was just holding it anyhow. So I remember her doing like this, like maybe she was telling me to hold on, but to me, I translated that to be she was saying be strong. Ono ajjukira bulungi nga yennyise mu nnyanja y'ebirowoozo nga yeegayirira Katonda waakiri nnyina abe nga yasimattuse.
were coming from lunch, and our news used to be broadcast or printed and then pinned by the staff room. When I was able to read and I read that Uganda Airlines had crashed, in my spirit, I just knew. My heart was just not at peace. So I remember kneeling at the pool and praying that Mommy would be okay. Aliko atunyumiriza ennaku wakati wa Akabenje we kaagwirawo n'olunaku omulambo gwa nnyina we gwaddira ku butaka. I remember when the pickup came, they brought her, and I just broke down. We were waiting, we were peeping through the window, just waiting. It was a long wait. I remember it took forever to open the coffin because I think they had sealed it, and they were looking for knives, and it was a number of days. And once they finally opened it, we couldn't even see much of her. I think the airline gave us a plane and they flew us to Arua for the burial. Ono agamba nti nnyine yali amulabirira obwannamunigina bwe yazaawa obulamu bwe bwakyukira ddala. Aliko kati awangalira Houston, Texas mu ggwanga lya America. Our uncle took over and took care of us, family members, and also my dad eventually stepped in. So life was not easy after Mommy passed. Captain Stephen Macheri nga yali omu ku baasindikibwa okunoonyereza ekyaviirako ennyonyi eno okugwa, agamba nti famire z'abantu abaafiirwa abaabwe mu njege eno beppo n'abo abaasimatuka baaliyirirwa nga kumpi baafuna emitwalo egiri eyo mu 6 egya $. So when an airline issues you a ticket, actually that is like a guarantee that in case something happens to you, you get compensated. If it's a fatality, so at that time I think it was like $50,000. I don't know what it is now. And if there is injury, depends. There is medical treatment as well as whether you get any disability or not. So it's a kind of like a scale. There are some cases where you have like a family, 2 people, 3 people. It's a ticket, by the way. Everybody has a ticket. So if you are 3, the figures being mentioned were in those ranges of $50,000, $58,000. Mu basaabaze 19 abaasimatuka mwe mwali n'omugenzi omulangira John Barije eyafa mu Oktoba 2011, omugenzi William Okecho eyafa mu 2014, Justin Rutabyama ne Father Anthony Andrews Ziwa mu biseera ebyo eyali akolera ejije ku kigo ky'e Naakulabye. Nga wayise ennaku ntono nga Akabenje kaguddewo, Paapa mu kiseera ekyo John Paul II yaweereza obubaka obukubagiza n'okusaasira ng'ayita ku mukutu gwa Telegram nga bw'atuukira ku Ssaabasumba w'essaza ekkulu eri e Kampala eyaliko omugenzi Emmanuel Nsubuga.